Okuva nga 13 abasirikale ba poliisi lwe bakwatibwa ku butambi bw'amawulire nga bakuba abawagizi ba Besigye emiggo, bannayuganda ab'enjawulo bazze bavumirira ebikolwa bya poliisi eby'obukambwe. Ku lunaku lw'okuna ensonga zino zaatwalibwa ne mu Paalamenti era ababaka ne bavumirira poliisi. Right, Honorable Speaker. That's why we demand that the investigation the police is conducting is simply a public relations exercise and a cover-up. Our duty here is to advise the police to go and not sin again. Olwaleero Ssaabaduumizi wa poliisi mu ggwanga Gen. Kale Kayihura ayambalidde emikutu gy'amawulire gy'agamba mbu giwadde bannayuganda amawulire ag'obukyamu ku nsonga eno. Temwogera ku nsobi z'oludda luli kubanga sirowooza nti waliwo omuntu ali waggulu w'amateeka. Media kyesembaza nnyo y'ensobi bamu mu bapoliisi ze bakola. Kayihura era agamba nti newankubadde Paalamenti yanenya abasirikale ssekinnoomu olw'ebikolwa byabwe, Paalamenti y'emu yasaba abavuganya gavumenti okussa ekitiibwa mu poliisi, kyokka nga kino tewali yakyogerako. Paalamenti yavumirira ebyakolebwa abapoliisi abamu naye kutwaliza wamu bawagira poliisi. Kayihura olwaliro abadde ku poliisi eya Jinja Road wano mu Kampala mu kutongoza okuddaabiriza poliisi eno. Kayihura era ategeeza nga poliisi bwegenda okwongera amaanyi mu kulwanyisa obubinja bw'abamenyi b'amateeka mu Kampala okuli ne bakifeesi abeeyongera buli lukya okukabya bannakampala akayirigombe. Along the Mwala, Nani Chanu, what is the biggest a crisis in the country? These are just these kids who are Mwala, who have been dealing with, involved in petty crime. Not that they are not a problem, but they are not new, and we have been dealing with them. Herbert Ziwa, NTV Kusawemu. There is donating